Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri asiimye emirimu egikoleddwa abadde omwami we ow'essaza lya Kyaddondo Kaggo Nakibirige Ssempa era n'asaba abaliwo okutwala kino ng'ekyokulabirako okwongera okusoosowaza emirimu gya Buganda. Ssaabasajja bino abyogeredde mu bubaka bwe bw'atisa omumyuka wa Katikkiro asooka Oweekitiibwa Alhaji Twaha Kaawaase mu kuziika okubadde ku kyalo Nkomasanga ekisangibwa mu ggombolola y'Egombe. Twegatta n'abantu baffe bonna okukungubagira omukyala akoze emirimu egy'ettendo mu ssaza lyaffe eKyaddondo. Abooluganda lw'omugenzi nga bakulembeddwamu Pastor Esther Kalule basiimye abantu abazze mu bungi okubabudaabuda era n'abasaba okwekwasa Katonda kubanga yawe era yajjawo. Kirabo Namakula nga ye muzzukulu omukulu ategeezezza nga jjajjaawe waafiiridde mu kaseera ng'agenda kukola ebigezo bye eby'akamalirizo. Maama affe abadde mukyala mwetoowaze nnyo, omukyala omugunjufu, omukyala ow'empisa. Kabaka amusiimye olw'ebitone by'abadde nabyo mu bukulembeze ebimusobozesezza okuweereza ku mitendera egy'enjawulo ate ng'akola bulungi. Beene era ategeezezza nti Kaggo Nakibirige abadde musaale mu kukunga abantu mu nteekateeka ezibakulaakulanya n'okulaga nti abakyala basobola okubeera abakulembeze abalungi. Abadde n'ebitone bingi ebisuubirwa mu bakulembeze nga mwe muli obwetoowaze, obukozi n'obuwulize. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo baganzise ebimuli ku ssanduuko y'omugenzi. Atukwatiridde atuyigiriza wakati mu kukaaba, katuleke okukaaba tumwebalizeeko Katonda. Oluvannyuma omugenzi aziikiddwa wakati mu kire ky'enkuba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.